Embeera ebadde mu ttawuni ya Tiak Besigye yatuuse ng'obudde bw'okuba kampeyini buweddeko era poliisi n'emugaana. Poliisi yakozesezza amasasi n'omukka ogubalagala okugumbulula abantu abadde balinze Besigye mu kitundu kino. Besigye yavudde mu mmotoka n'atunula butunuzi ng'embeera egaze, wabula abamu ku banna FDC embeera eno teyabakanze. One Uganda! One people! One Uganda! Bo bannakibiina abalala baavumiridde enkola ya poliisi. Really unfortunate. I saw one person falling down. I hope he's not badly injured. So this is the situation that is happening. We are traveling on the way, moving in a convoy. On reaching a Tiak sub-county, we find police officers, the UPDF, well armed, started firing tear gas, started firing live bullets. We don't know exactly what is going on. Besigye yategeezezza nti yali tagenze kuba campaign obola okwetondera abantu b'omu kitundu kino nti obudde bumukutte. We don't intend to carry out any campaign rally here. We only stop to apologize to the people. Akakiiko k'ebyokulonda kaateekaweko mu kusaawa ez'okunoonyezaamu obululu nga lya ssaawa 12 ez'olweggulo. Abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda wamu ne poliisi baliko kye boogedde ku nsonga zino. Tetukkiriza mu mateeka gaffe ag'ebyokulonda n'amateeka agalungamya campaigns omuntu okukola enkuŋŋaana okusukka ssaawa 12. Pozzi omuntu yeesimbyewo nga bacandidates be tulina kati abali mu field bw'obanga wategese olukuŋŋaana ne weesanga nga ssaawa 12 ziweze nga tonawa kutandika lukuŋŋaana lwo, ky'olina okukola kwe kuwandiika electoral commission olukuŋŋaana olwo oba olusazaamu olunaku olwo n'owandiika electoral commission oga njagala kukomawo mu kifo kino olunaku olulala, naye tekikirizibwa kukola lukuŋŋaana oluvannyuma lwa ssaawa 12. Kibeera wabweru w'amateeka agalungamya campaign guidelines. Twakubye obukopo nga kamu bubiri mu bbanga, twawandagazizza amasasi mu bbanga nga kino kyonna kwegamba kya kukangavvula bawagizi basaasaane, era olwamaze okusaasaana teyadduseemu kukikola, yeeyongeddeyo obweyongezi mpaka Adjumani. So wano we tuviire ne tugamba nti aleme kwekwasa poliisi, naye ye ng'omuntu aluubirirwa okubeera omukulembeze ow'eggwanga alina okulaba oba atambulira mu mateeka. Guno mulundi gwakubiri nga poliisi eziyiza Besigye okuba kampeyini ng'obudde buweddeko ng'ogwasooka gwali mu disitulikiti y'e Kyegeegwa.